amazigwo olinga amatako kisirani gwe kyonzira gwe kikafiri gwe fana nange nyuma wembizi oli ku bintu bya Muzaata n'ekitanda kozinira Kuluthum kya Muzaata. Do you get my point? Gwe Acram kati no abadde ogamba bba wange simanya bba wange bikibikinze banga alina omukira. Slim Daddy alina omukira. Omukira gwa Slim Daddy ali mu 9 inches. Ali mu 10 inches. His dick is huge. His dick satisfy me. But toina kasoro kagenda ku ate gwe banango bwa smart wire obusobolera. Olinga mawube. Toina kasoro. Mungu kye yakuyamba olabika oli mutayirire naye nga ye embizi ogirya. Toina luksi bakwambaza oli masikini nti kati mukolera abantu bulango. YouTuber wakubiddewo ogwa bakujja South Africa nga yo jobless. Kyobola babulirwa obugamba Kuluthum no gamba nti era nanga agenda kuzayira mu America kigamba mbu tekirina luuto. Mwenna muli bazo omuzimu gwa Sheikh Muzaata gubamazeeko emirembe. Omuzimu gwa Sheikh Muzaata gubamazeeko emirembe sente mwazirya. Kyekikuzunza mawulire wano ne wano wali ne wali. Njagala okukakasa yo jobless, toina profile, you don't have location, buli kimwe kikyo kya bufere, wave South Africa ng'okola busamize ng'oyogerera mu nnyindo. Ogwo gwe mulimu gwali okole South Africa. Mukama we yakuwandako eddusu, nojja n'ofuna Kuluthum. Kuluthum nga naye mu myaka gy'emito we batandikira omuzinira talina magezi. Kyovola bagenza afuna bikosi. Agenza asoma bikosi naye nga Kuluthum y'omukyala itugamba nti yenga yayina mu ku magezi. Lwaki abatagamba nti engineer kati engineer otandika otya okuyomba nange? Drop out. That's why nagamba nti oli drop out. Toina professional oli kisiru. Njagala okukakasa ebintu by'omugenzi bijja kutuulamu yebikutambuza. Njogera gwe ku Acram nti ekitanda kwozinira Kuluthum kya Seeka Muzaata. Essuuka kw'omuzinira za Seeka Muzaata. Ne sharia zayambala za Seeka Muzaata. Kubanga South Africa wavaayo wajjira na ku basi. You came on bus gwe ki Acram simanya twinkwingirize. Wajja ku basi, wajja nsinga eganye. Oli mukulimba abantu nti oli mu engineer, oli engineer waawa. Damu bakuwa project y'okutta Muzaata. Ekyokubiri ku bakazi abalungi abali mu kibuga oba abakazi abakula obulungi. Wandi badde tonoonyaayo Kuluthum. But wagende wa Kuluthum okufumbirwa because ng'omanyi nti Kuluthum atutte ebintu by'omugenzi Sheikh Muzaata. Kyekyakutwala. First of all nga temunnaweranga muli muno. Acram toyina kasolo katuuza mukazi waka. Beki Acram sort of ne detoxing. Tali musajja ali mu size ya ina kasolo. Gwe Acram nze nawe bakunteerako ng'oli wa bwerere ng'oliko n'akakadde k'ensimbi sisobola kulya. Wajja eri South Africa wajja ne sirimu aba South Africa. Nze sisobola kulya gwe Acram. Toliika. Tebakulya okawa oyina kati olusoseji lutono. Tali musajja oyina ebiwuka you need detoxing. Wetaaga okuba ng'odetoxinga. First of all ogenda obuukira amawulire. Onoonya eno onoonya eri onoonya like you're looking for cheap popularity. Olinga guwenga oli guzolo. Simanya baakuwongayo ewammwe mu bika. Connection kyekyo namwe muŋŋambe temumalira budde. Kati biki byoba oyagala twogereko mazima essaawa zino gwe Acram. Toli kyolina. Muno mu Kampala tewali musajja nti engineer agenda abuukira b'amawulire. Mubuukira ba YouTuber n'ekyo kikazi kyo Kuluthum, ekiwunya emmana, ekiwunya akamwa, agabeere, mwenna muyina embuto, mulinga ddinkula. Mugenda mubuukira abantu kati obwo busiraamu ki? Wave South Africa yosima ba Johannesburg ng'okola obusamize gwe Acram olimba abantu nti oli engineer ku Manyoke mu capital letter. Walimba abantu nti oli engineer kumbe South Africa okwata mu nnyindo. Wali South Africa nga professional yakola busamize nga balabye bakole South Africa.
Acram, that was your profession. Ngokwata mu nnyindo oyogera Oluchina, oyogera Oludicha, oyogera Olufilipini, oyogera Olumalo, oyogera Olumerika olutaliyo, oyogera Olurugwayi.